Osibiddeko olukuba alangirirwa. Twengere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko mu ttuntu. Tukiguddewo n'abasiraamu bakubiriziddwa okusiibulula bannaabwe naddala abo abatalina mwasirizi. Bino byogeddwa amyuka omukulu w'ettwale ery'ekawempe Sheikh Musa Kasule. La ilaha illallah. Abasiraamu bakubiriziddwa okwetanira okusiibula bannaabwe naddala abatalina mwasirizi kwetuusaako bintu nga bino. Ffe buli mwaka tukolayo dduwa y'ekyalo ne tusiibulula ate abantu oba gye twandiise ifutaali ddina naye nga tusooka kusoma dduwa. Eyo enteekateeka ebaawo buli mwaka ate ng'era ne buli lunaku tubasiibulula. Bino byogeddwa omumyuka omukulu w'ettwale ly'ekawempe Sheikh Musa Kisuule bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiibulula abasiraamu ogwategekeddwa kansawo w'ekitundu kino Henry Kungo n'ekigendererwa eky'okubasiibulula. Mu mwezi gwa Ramadan bw'osiibulula omuntu omu ofuna empya nene nnyo maaso ga Mukama Katonda. Bwe kityo kusomoza kwa maanyi nnyo eri abasiraamu mwenna okulaba ng'ofunayo abantu b'osiibulula. Mu ngeri y'emu n'abaana b'abalwanyi basiibuluddwa ng'omukolo guno gubadde mu maka ga munnaabwe Arthur Katongole e Bulenga. Omukolo gwetabiddwako RCC wa Kampala Anna Lukanga nga aliwo ne ba RDC ab'enjawulo nga bano balaajanidde abaana bonna ababalwanyi okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu ng'eya Parish Development Model olw'ensonga nti bonna gavumenti eyinza obutabawa mirimu. Tulina Parish Development Model, tulina emyuga beettanira programu za gavumenti balabe nga beekulaakulanya nga bijja mu bwavu. Naffe kati pulezidenti bakutte bajjeeyo naffe tuliwo okubabeererawo batutuukirire. Nkubiriza abasiraamu bonna abasiibye okusigala nga mweyisa obulungi nga tetweyisa mu kisiibo kino, okusigala nga tuweereza abantu baffe mu bwenkanya kubanga mu kisiibo tubeera benkanya nnyo, tubeera bamazima nnyo. Ate bw'ogendako e Masaka abakyala abayisiraamu okuva mu bitundu bya West Buganda Muslim District basinkanye okwefumiitiriza ku neeyisa yaabwe naddala banaaba bamaze okumalako omwezi gwa Ramadan. Gavumenti eriko ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni etuwadde emyagaanya, tetulese mabega ate naffe twagale kubanga omukyala yasibukako byonna. Ensinkano eno ebadde ku muzikiti gwa Uganda Muslim Supreme Council mu Soweto e Masaka ng'era bano baweereddwa ne tuyayidi. Mwe bamaama baffe abali pulezidenti w'eggwanga mwe mumusaala, abali mufuti w'eggwanga mwe mumusaala, so omunaabanga muli bumu ffe byabaami bano abeesojjasojja ate gundi ate ffe beekindi ate beekindi mwe mujja okuvaako obaolyawo embeera egamba mwenna muli baana baffe. Lwaki mukola bwe muti na bwe muti inshallah taala, so tubakubiriza kubeera nti muba buki bumu. Ate bw'ogendako mu bizinga by'Essese abasiraamu ku bizinga basiibuluddwa n'omulanga olw'okwenyweza okukkiriza kwabwe naddala mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Okusiibulula kukoleddwa omubaka ow'ekyamuswa mu Parliament Moses Kabuuso era ono awadde emizikiti egisinga mu bizinga ebintu ebyenjawulo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekijjulo kino kibadde mu maka gasangibwa ku mwalo gw'emisonzi mu kizinga Lulamba era ng'ono gy'asinzire n'ategeeza nga bw'abakanye ne kaweefube okuzimba emizikiti abiri okwetooloola ebizinga ebyenjawulo. Era emizikiti egyo abiri gijja kwongerako ekifaananyi kuba emirala gya bibaati bireberebe bibaawo bisubi. Ate omuntu omukkiriza alaba nti eri ewalala gye yava ku lukalu waliyo emizikiti wano tewali, kyetugenda okukolako n'okusootinga ng'abantu baffe. Ate n'abasiraamu ab'enjawulo bayozaayozezza abasiraamu bannaabwe okumalako omwezi gwa Ramadan era ne basaba okusigala nga batya Allah nga bwe babadde. Omuntu yenna ajeemera Allah yawmul Eid ku lunaku lwa Idi fakaannama asa Allahu yawmul Waid, obanga ajeemedde Allah ku lunaku lw'enkomerero. Onojeemera Allah n'ogenda mu mabaala, n'ogenda mu biki, n'ogenda mu bifo bya haramu,
nabbi yagamba bw'okikola ku lunaku lwa idi kibeeranga kwoza lugoye ate n'olwanika mu ttaka. Zakatu fitiri tugiwa ate ne tugoberezaako n'essaala eyo. Tukusaba wa kitiibwa Allah okkirize okusiirwa kwaffe so mwenna abatulaba mbakubiriza mubeerenga zakatu fitiri mugiwa. N'akulira ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue era nga yali yesimbyewo ku bwa President Joseph Kabuleta asiibuludde abasiraamu b'omu kibuga Hoima. Bano basaalira ku muzikiti gwa Hoima Town Mosque era bafunye omukisa ogw'okusiibulula kiyite iftar nga baweereddwa piraawo n'ebirala. Nyendeze kwijja kusoloka nawo n'abasiraamu okubasiibulula nonto ng'akakisaako ab'okuba bayitaye ne basiiba bayitaye ne basabira ihanga lyaitu kandi tukumanye nti esaara zaabwe tukuzenda ihanga lyaitu lino lisobole kuba kulungi.